Kitundu kya 26 eno y'enkoko nkulu mu kakubo akagenda mugga obumuli bwa Obiya ne Purruko atambula bumulisa nga n'obw'amakaayi buweenya ku njuki n'ebiwojjolo mu ngeri yabwo ey'ekimpowooze ate kaakawoowo kenkenene n'ebibala ebirala eby'omu nsiko bisika ebiwuka n'obunyonyi nga bikozesa obumalirivu abavubi bwe bakozesa okulaba ebyennyanja. Temwerabira bannange Obiya kitegeeza lulimi lwaffe Lukyoli, Obiya kitegeeza mu Luganda lwammwe luno lwempulira Dokita Kaddwa ayogereramu, kitegeeza ebisagazi ebivaamu emmuli ezikozesebwa mu kuzimba ennyumba z'ettaka bwe biba byakamulisa biba n'ekimuli ekya kyenvu ekirabika obulungi ddala. Mpulira Dokita Kaddwa atera okiyita ekirumbirumbi. Naffe tuli Bakyoli, nkyogedde mu Lukyoli lwaffe nti tukiyita Obiya, mwe mukiyita ekirumbirumbi ekisagazi ekito. Ate ekigambo ekirala kye muyita Purruko, ffe waffe mu Lukyoli tukiyita Purruko. Purruko kirandira kiba kimera kirandira ku ttaka ebikola n'ebimuli byakyo bitonotono naye nga birabikira ddala ng'ebya lumonde omuganda. Kifaananira ddala olumonde mu mbeera zaakyo. Mpulira Dokita Kaddwa akiyita Namutebi, ekimuli ky'amalagala bwe bityo bwe bibeera. Dokita Kaddwa eby'Oluganda oyo yabitegeera. Kola ogugonde kanyabu. Wamma tweyongereyo, wamma n'ebibala ebirala eby'omu nsiko bisikiriza ebiwuka n'obunyonyi nga bikozesa obumalirivu abavubi bwe bakozesa okulaba ebyennyanja. Byonna bino nze sibitegeera, sibiriire, byonna bino nze bisiriikirira ne byalera ku Nnalungi. Omusama Sekandi Kakembo Juma. Omusama Sekandi Kakembo Juma. Butereevu abeera musama bw'owulira akalanga ako omanya bumanya nti tubeera mu katabo kaffe. Anti twakugamba ddala luno we lubeera oluwombo eri ebeera nkoko nkulu ekuteekebwateekebwa omukyala bamuyita Nnaabakyala w'abakyala omukyala Nansubuga Betty. Oluwombo lw'olulimi kutwatwakumanya. Lubeera luwombo lwa lulimi bwe lulutono ku kyoto ky'okumanya. Butereevu tubeera mu butabo bwaffe eri ebeera nkoko nkulu ekitundu ky'entadde 25. Kaakati tutandika ekitonde 26. Nze Dokita Kebbi Baligyankoona Balamaga. Linnya lyange mwana gw'olitereezanga lizibuwalira bangi naye naawe lireme kuzibuwalira. Bwe tweyongerayo bamikwano, bwe tweyongerayo tukyali mu katabo kaffe bakayita Omulanga gwa Lawino. Akatabo kano kalimu ebyokuyiga bingi nnyo n'olwekyo gwagoberera by'ogwanidde okutwala ng'ekintu ekikulu abayinza okubeera nga batutuusaako obutabo bwaffe. Bwe butyo nno obuddako ennamba yange ntera okugiba wa 773 ate 27 61 27. Tweyongereyo kitundu kiri nkitadde 25 nga nkulaga nti oba mukwano gwange yatya kunterebula oba kwongera kunyiiza oba yeetamwa lwa kumuzimbirira na kumupeeka bye nali mwanjulidde simanyi, wabula yanziramu nga yenna akaladde nti kale X2 to Z kale kolanga bw'osiima akapapula n'akampa kukko kwe kwali olukusa olukkiriza bye nasaba nakatwale wa Luvuuma yakasoma era nga akamazeeko nandabikira ng'eyali tasiimye kikoleddwa. Yakassa wansi nga tanyeze n'alowooza nalwirawo ddala nga nyimiridde okutuusa lwe nakamusaba
yagala akasigazi naye ne mutegeeza nga bwe nali nkeetaaga akumpisanga ku bakuumi kyokka ne munsuubiza okumufunira kopi yaako ekintu kye natuukiriza nga wayise essaawa emu yokka. Abajjukirawo awo abagoberera obulungi akatabo tukyagenda akatabo kanyuma ebitagambika ate ke tukuttemu wano ku kyoto tekayinza butawooma. Bwe naddayo mu ofiisi ne ntandika okwebuuza abaali batutta n'engeri gye baali batumanyaamu nti oyo mbega oba nti mbega gundi atugudde mu buwufu tumuggyewo oba nti y'anaagenda egindi. Wabula ng'okuva mu bye nnali nkuŋŋaanyizza kyali kyeraga lwatu nti waaliwo omu mu ffe kirumira mpuyi bbiri alya mu lulime ne mu luzise atuloopa naye nga lwaki yali akikola? Yali akikola lwa ffutwa lwa nsimbi oba yali mbega w'abali gwe baatusonsekamu? Kirumira mpuyi bbiri abeera muntu atayina wanyweredde ali eno ali eri. Nze musanga mu kibiira kya Nuupu ate nga y'omu ali mu NRM. Abo be balya mu lulimi ne mu luzise luba lusuku. Tayagala kulimira luli naye ayagala alulyemu n'oluzise ajjamu n'olulimi alyamu emmere naye byonna ye takola kati agwawa. Ono nno kyagezaako okwogera. Nateesa mu mmeeme yange nsooke kwebuguyaza nga n'ebigambo mbigendako kasoobo nga bwe mbyekaanya si kulwa nga nsaalimbira mu lyamukajanga nga nga naamala ninsalira abalabe baffe. Obulamu si kyekintu ky'omala gajaajamya otyo. Bwe ntyo nange natandika okwekuuma buli we naddanga. Nalabanga obudde buwungedde nenva ewange ne ŋŋenda nga nsotya ne neeseebululira mu mbiriizi z'ekizimbe kya ofiisi zaffe ne nkyevumba. Saateranga kweramba nguudo nnene nga nzija oba nzirayo. Omulimu tewaba mutono na guno ogw'okutaganjulanga n'okwekenneenya fayiro nalowooza nga nja kuseereza ligenda mugga. Naye namalirira ddala akabanga nga nkyatubidde nago nga sibitegeera. Bw'otyo gwe bw'olowooza. Mirimu gyonna ku nsi mizibu. Kagobe guno gwennyini. Ekirungi nali nkwanaganye n'omusajja omukulu eyakuumanga ekiro ate n'omuvubuka eyakolanga ku bya laadiyo. Nalabanga nkooye nga ŋŋenda kulasa mboozi nabo nga bwe tunywa ku kakaawa omukuumi ke yatokosanga ku kyoto kye. Nateranga kunnyuka ng'essaawa ziri eyo 8 saalina kinkanga ebbanga lyonna linamalanga ntinkuula fayiro mpozi okuggyako lumu. Obudde bwali bubi nnyo ku lunaku olwo ate nga n'essaawa zeereeze bwe ntyo kwe kwagala mpite. Mu kakubo ak'enzigotta ak'amakutu ntere ntuuka ewange
mpujjaleko mba ŋŋenda nsalinkiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu ng'ajja gye ndi yali ku ludda gye nnali ate nze ne ndaga gy'avudde yakomawo ku ludda lwe nange ne nzaayo ku lwange kino nno twakikolera ddala enfunda eziwerako nga bwe tusemberegana okutuusa ku mulundi ogusembayo lwe nagumira ku ludda lwe naliko munnange yali andabula mu lulimi lwaffe olw'ekimenyi ky'amateeka okusinziira ku kikolwa kye kino nga bwe yali ajjirira nze naye sirowooza nga yamanya nga nange olulimi olwo nali ndumanyi nga n'ebirowoozo bye nabisomye dda mu bbaasa abantu bange obuntu buno bunyuma ate nange bunnyumira obutabo bwa Edward Namutete Kawere butera okubeeramu obuntu buno kaakati bwe tubeera mu lulimi lw'Abambega lwayita olw'ekimenyi ky'amateeka bw'obanga obadde otambula ng'olina gy'olaga n'omuntu ng'ava eri gwe gy'odda bw'odda ku mukono ogwa ddyo ye naye nadda ku mukono ogwo n'ovayo n'odda ku guli naye nadda ku guli nga bw'owulira ono akunnyonnyola mu lulimi lw'abamenyi b'amateeka amanya bumanya nti oyo mulabe kati mu buli mbeera oteekwa okulwana ng'obudde bukyali okulaba nti gwamuwangula naye oli bw'abanga tamanya obanga tasomangako byambega ye tabitegeera kati kanzije nkulage mba ŋŋenda nsalinkiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu ng'ajja gye ndi yali ku ludda gye nnali ate nze ne ndaga gy'avudde yakomawo ku ludda lwange nange ne nzaayo ku lwange kino twakikolera ddala enfunda eziwerako nga bwe tusemberegana okutuusa ku mulundi ogusembayo lwe nagumira ku ludda lwe naliko munnange yali andabula mu lulimi lwaffe olw'ekimenyi ky'amateeka okusinziira ku kikolwa kye kino nga bwe yali ajjirira nze naye sirowooza nga yamanya nga nange olulimi olwo nali ndumanyi nga n'ebirowoozo bye nabisomedde dda mu bbaasa abantuukako ne mbuuka omulundi gumu ne musonga olunwe mu liiso beku yamufumita mu liiso obanga oli okufumita eriiso naye ng'obadde ojjiridde mukola kabi kati bano Bambega babeera bagezi naleka awunzisa omutwe era akwatiridde eriiso n'emmyansa era okugenda okussa ekikkowe nga ndika eryo ekkubo nga ndiziba saddayo kulikwata omulimu nali ngukutte bulungi era nga guseeyeeya mpola mpola ate ne gwekiikamu amasingiisira agammalira ekiseera nga nkyaga nnyonyooganya ndabe gye naagaseetereza byajja bwe biti amasingiisira bye gy'emitawaana naye nno bwe tubeera mu lulimi lw'abalunnyanja amasingiisira lye libeera ejjengo ly'oku mazzi eryo eribeera ery'amaanyi lye tuyita essingiisira. Omulimu nali ngukutte bulungi era nga guseeyeeya mpola mpola ate ne gwekiikamu amasingiisira agammalira ekiseera nga nkyaganyonyooganya ndabe gye ganaaseetereza byajja bwe biti bwe nali nzikiza ettaala era nga nkyalowooza ku bye nsomye mu fayiro n'oluvannyuma nnyinyoke
ne mpulira ng'omuntu agula oluggi. Nasoobera ku bunkenke ne nzigula oluggi naye nga siwekakasa ne nningiza mu lukuubo. Saasooka kulaba kintu kyonna okuggyako akasittale k'ekitangaala akandowoozesa ng'eyaggala oluggi yali talukunukiza bulungi. Akandowoozesa ng'eyaggala oluggi yali talukuniza bulungi. Nga wayiseewo akaseera omuntu yava mu woofiisi ya Kuubwa yakoleeza ettaala ez'omu lukuubo n'asiba ofiisi mw'avudde nga bw'amagamaga ne yeekandaga ng'akutte olukuubo nga bwe lugenda. Nange nga mugobereza amaaso okutuusa lwe aweta ensonda n'abula. Saamwetegereza kubanga ettaala zaali zaaka kibondeeza, zaali zaaka mpola. Naye newankubadde kyali bwe kityo, kyokka muli nakakasiza ddala nga teyali Kuubwa. Kuubwa yali lulangalanga lwa musajja, naye ono yali wa kitema. Ofiisi nagiggala bukubirire, muwondere nga nsubira nti osanga nnyinza okumusemberera ne mwetegereza. Omuntu gwe tuyita ow'olulangalanga aba munene muwanvu, mulangaatira gwa musajja. Saasobola. Nagenda ku kyoto omukuumi we yali ne mubuuza omuntu eyali ayiseewo n'ekkubo lyali akutte. Entunula gye yantunuuliramu n'engeri gye yannyanukula byali biraga lwatu nti obanga teyandowooleza kubanga ntabuse omutwe, yakakasa nga nali musaagirako busaagizi nga bulijjo. Yali tannalaba muntu mulala yenna ayingira oba afuluma okuggyako nze. Afande tategedde nti waliwo omuntu azze n'ayingira mu ofiisi ya Kuubwa. Twasiibulagana ne ntambula nga neebuuza gwe nali ndabye ne gye yali abulidde. Yali afuuse kapa nga bano abamu bempulira oba nali ndabye muzimu. Yali afuuse kapa nga bano bempulira oba nali ndabye muzimu. Omukuumi yali annimbye naye nga yali nnimbidde ki bulijjo, era ne ku luno nga ndabikira nga muntu mwesimbu, nedda ali talimbye. Natuuke wa Kuubwa nga sitegedde, omanyi gye najjanga ebisumuluzo nga ngenda okukola era ne mbizaayo nga nyinyuse. Tebyasulanga walala wonna. Nawaayo ebisumuluzo era n'antegeeza nga bwe yali obwedda tanasegukako nga nninda. Ono mukama we wuuna amunnyonnyodde. Tya munnange wedda nze ndi wano waka. Nejjukira ono yawulidde oluggi olw'ekaaka n'avaayo agenda okulaba nga waliwo akagundi akalaga nti waliwo ali mu ofiisi ya mukama we ono, era ng'alingirayo n'akataala ng'oli oluggi teyaluggala bulungi. Kyekiddako. Natuuke wa Kuubwa nga sitegedde, omanyi gye najjanga ebisumuluzo nga ngenda okukola era ne mbizaayo nga nyinyuse. Tebyasulanga walala wonna. Nawaayo ebisumuluzo era n'antegeeza nga bwe yali obwedda tanaseguka nga nninze. Abawaka baali bagenze mu kyalo
era nga n'omukozi azzeeyo gy'asula. Ennyambala y'ekisaazisaazi gye yali ayambaddemu n'endabika ye yonna awamu nga bijjuliza bulungi n'okumujjulira mu kye yali agamba. Namatirira ddala nga si gwe nali ndabye ng'ava mu woofiisi ye, nali ndabye muntu mulala, era oyo ebirowoozo bwe byatandika okuwenja. Ozannya n'embega bw'akugamba nti kaakati bwe byatandika okuwenja, linda olabe gye binakira. Nange nkatya mwana wa maama, akatabo kano nkatya. Natya okubuulira Kuubwa bye nali ndabye, si kulwa nga nzijula ebisambagala ne binfuula omwogera byanjwanjwa. Waayitawo ate akabanga katono ne ndabayo ekyayongera okunsinkuula ebirowoozo. Obudde bwali busemberera ettumbi, era nga nva mu sineema kulaba bifaananyi, ne nnengera omuntu eyanfaananira okubanga awamatuse mu kizimbe kya ofiisi zaffe. Yali azijjagaladde mu kikabuuti n'ekikuufiira, era ng'atambula asaayirira. Okuzigajjala kye kintu okuzimbagatana. Bwe yagiranga n'atunula emabega nga bw'amagamaga, n'olunsi okuyimiriramu ng'alina kye yeekengera oba kyeyeetegereza. Kino kyansendasenda okumugoberera, naye nga mwesuddeko akabanga, ate nga ŋŋenda neewogoma mu miti egyali ebbali w'oluguudo aleme kundaba. Twatambula bwe tutyo okutuusa lwe twavunnuka akasozi, n'ayimirira, nange nakonera we nnali. Omuntu yafubutuka ebbali w'oluguudo mu bitiititi, ono n'amukwanga ekintu kye yakukunula eyo munda mu kabuuti. N'oli bwe yamala naye okukikuba endyanga, ne batandika okudoodooma n'okumuumuunya nga bwe bamagamaga ng'abalina ebyekyama bye bateesa. Ebigambo byennyini saabiwulira. Oluvannyuma baasiibulagana, oli yeekwakkula n'agenda, ng'ono amugobereza amaaso okutuusa lwe yabulirayo. N'ono yakyuka n'asala oluguudo. Yali atambuza ssimbo, takyamagamaga, afuuwa n'ekiwaawawa. Leero ng'omuntu atakyalina wamma kye yeeraliikirira ku nsi bw'aba. Engeri gye yali ansakaatiddemu n'okwebuutikira okwo, ogatteko okumpita ewala, byandobera okumwekkaanya. Bwe yazimirira nange ne neetegula ekifo, si kulwa nga nsangibwawo ne nsoowerera bye siridde. Muganda wange oli mutuufu, okusoowerera kwe kutanga. Obubonero buno bwonna bulina kye bulaga. Ekirowoozo kyanzijira nga nali mpugira kungulu mu nteega, so nga ebiri eyo wansi mu ddubi bye siraba byefuukula. So nga ng'ebiri eyo wansi mu ddubi bye siraba bifukula. Guno omulimu nali nnyingidde busa bwa mbogo, era ddala nkeesa lukya. Munywanyi nakugamba tukole ebirala wagaana. Kati laba, eriyo emirimu emizibu mu bulamu buno, ng'okugiyingira oba owaddeyo obulamu bwo bwonna. Abajjukira mwana muwala Teewo ng'agamba ono Fiida ng'agamba ono nti omulimu guno nga muzibu. Ensula gye tugendako bagiyita abampembe, mbakuba ekituuza.
Essuula eri ewedde kati tuyingidde essuula endala. Abampembe mbakuba ekituuza baagala audio asinga ne kojja boolirira. Audio yalimu ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Kye kimu ne audio ow'enkuza y'abaana. Tokkiriza kubeera mukyala nga tolina audio wa nkuza y'abaana, tolina audio asinga ne kojja boolirira. Tokkiriza kubeera mu nsi muno nga tolina audio oyo alimu ebintu biyitirivu nnyo. Senga ne kojja wogenda okumanyira ebintu ebingi eby'enjawulo mu bulamu abantu byatatwalanga bintu bikulu naye nga bye byonoona kabubeere bufumbo bwaffe ffe abamu nga tetwefiiriddeeyo. Audio eyo ojja mu kasanduuke kange n'obeera ng'omufuna ate ku bbeeyi entono. Ennamba yange ngibawa era nja kugibawa nga nfundikira. Tweyongereyo kantandika essuula n'abampembe mbakuba ekituuza. Mu kitongole kyaffe mwalimu enkola eyagobererwanga. Yali bweti: bwe wabangako gy'otumiddwa ng'osooka kuwandiika mu kitabo nga tonnagenda, nambayo n'eya mmotoka mw'ogendera. Ekitabo ekyo kyakuumibwanga butiribiri mu ofiisi y'ebyama ebikenenule. Waabangawo abantu abaatusakiranga ebyama naye nga si be bambega. Abo baayitibwanga bakajjigiri era nga tebayitira ddala ku kitebe kyaffe ate nga amannya waabangawo abantu abaatusakiranga ebyama naye nga si be bambega. Abo baayitibwanga bakajjigiri era nga tebayitira ddala ku kitebe kyaffe ate nga amannya gye bali n'omuwendo gwabwe bimanyiddwa bakulu bokka. Tebaayogerwanga nabo ku laadiyo era nga tebamanyirawo muntu gwe banaatumirwa. Sikyajjukira obanga baategeezebwa olunaku omutumirwa alibatuukako n'engeri gye balubategeezaamu. Bakajjegeri be bantu abasomola ebyama nga babireeta naye nga bo tebatuukira ddala ku bitongole. Wabula ng'obutatu sikyajjukira obanga baategeezebwanga olunaku omutumirwa alibatuukako n'engeri gye baalubategeezangamu. Wabula ng'obatuuseeko weeyanjuzanga ebigambo ebyakuweebwanga kuubwa. Ebigambo bino nga si bye bimu, buli kajjegere ng'alina bibye ebikwanjulayo ate oluusi nga nabyo babikyusa. Wategeezebwanga n'ennyanjula y'oku poliisi y'omu kitundu gy'obuusa ogenze. Singa owulirira ddala nga by'oliko bifuuse bya kiirikiti oba byakagga kabi oba byakuluma ku ly'ogenda okukoza. Kyokka ng'ebiseera ebisinga ebyaffe biba byampuna era ng'olina kuguma n'ofa masajja naye n'otabyanjula. Waaliwo bingi ebyali mu nkola eno ebitekwanya na ndowooza yange bwentyo n'ensalawo okwewaggula lwe balintuma ngezeeko ku nkola eyange gye nali ntetenkanyiza. Nali era ntandise obuteesiga bulungi abamu ku bwe twakolanga. Weewaawo ffenna twalinga ab'omunda ya Nakalaama. Okubeera ab'omunda ya Nakalaama naye munnange emitima myawufu. Naye nga kitya singa nga muffe mubaamu empolonguse. Tomanya anti nga n'ab'edda baalugera nti ku mbaga
lugwayo nti tekubula musiiwuufu. Olunaku lwe natyanga naye nga mmanyi lujja lwangwako nga laddu. Lwali lwakusooka mbakye nje nkuba ofiisi yange omutwe gye nali maze emirembe n'ennaku nga sigigendamu misana, ng'omubaka ono nti kuubwa akuyita. Yakulinze dda, nasitukiramu naye nga ntiddemu era nga neebuuza ogw'ompisiza ku makya gatyo ye yali ategedde atya nga naayitayo. Ajja tegeera. Wamma tutandike ekitundu ekiddako. Ennamba yange 77727627.